mbuza kubali kusanyuka TV mwena neba za sanyuka TV neba za TV zonna so TV neba za ne bayitubas kubanga mwapene mukapalinga nsongera nokulaba nti no mustandika strong nokubanga abantu baba message according to kuchebya yirwa nakyebi setambula neba za mwena bade mukoti muchebya wekya omulamuzi basomye omusango tetuwide kuyenga byapa tuwale ku abantu baga basoma bade bamusoma enkumbi tatujja bendo kulinda mbazo bagenda kweka oyo bakitiyo na kitu wali watugamba nti omusango togenda kudda kati bawamuze ebyapale kyekikumiza nakuwali mankotinga bubi. I'm going to stand with God up to end my life, up to end of this. Reason as the world masterpiece. Reason as the world masterpiece. Yeah. Kale senga sidi kandabe wana abaliko abantu banga abaliko tukyali wano ku kooti emmotoka yalese aji nga bwe mugiraba tenasimbula ekyaliwo nga bwe mulaba embeera gyakyaliyo munda essaawa yonna bamuzza mu mmotoka oluvannyuma bamuvuge bamuzeeyo ekigo ku prison nga 18 egenda kubeera Monday tugenda ku high court luli we twali okulaba oba aji afuna beyiro oba tagifuna beyiro. Abantu mulaba bangi nnyo abeekulungudde. Senga Sidi, thank you so much. Kankwini Tifo ogamba otya? Momoke, how are you doing? Mulindwa kandabe wana abantu banga ababulijja abaliko nga bwe tugenda maaso okubaweereza. Abagifutinze mwebale nnyo, mwebalire ddala. Ndowooza kantunuleko ku lisiti y'abantu bange bulijjo bentera otambula nabo. The morning face off nga bwe mugimanyi nti ya bulijjo leero ekoledde eno ne ku Monday egenda kukolera mu kooti wali eri. Ku Monday tugenda beera ku kooti enkulu. Barista Shadia, how are you doing? The law. Change Media, Point Media, Gishu Wife, mwena babadde ku live eno nga mutematema work. Munansonyiwa network ebadde on and off. Sopio ogamba otya Sopio? Sopio ogambye oli ku mulimu, kansubire nti Sopio oli bulungi nnyo. Ku Monday ngenda kuwamba tuusako ebigenda okubeera ate ku high court. Shai, how are you doing? Subaru Daihad, how are you doing? Kandabe tukyaliwo wano ku kooti mulaba Modo Music abadde waawo n'akyankalanyaamu. Ndowooza tubawadde content oba ligo suspect andabirawa leero. Ekivudde mu kooti tufunye omukisa munene nnyo. Aji bamukkiriza ogenda mu high court omusango gw'okuwulirwa. Ffenna we tusuubira nti olwo banaaba bamuleese tujja kuddayo naye eka kubanga mulabye amaanyi Katonda g'ataddewo okuviira ddala mu ntandikwa. Kubanga n'abazungu bankubira essimu basabira haji mu luzungu, abakiga bankubira essimu basabira haji mu lukiga, abanyankole bonna n'abasudani bonna bali ku mavivi bakola ki? Baganda basudani bakubira boogera lulimi ki? Bagamba ya rozet maru hati fisigini oni ku munu ngola ategeeza ki? Awo bambuuza nti yebaka kwani?
naye mbagamba ebyo temubifaako aja agenda kufuluma talina gwe yakola ki yakozesa abantu kyebakakasiza obulungi nti omukyala bino bye yali agamba nti omusajja anywa enjaga mbuli yamuleetera okwebaka ku mwana ku kaddeeka bamukebera ne basanga nga temuliimu yadde ekintu n'ekimu kyakozesa era nandibadde nsaba nti aja tiye mwenyine nyina alabika yaliko ekikyamuzuula bamutwale bamukebere ate ng'ennaku z'omwezi 18 twagala aleeta akakaddeeko oba kaaliko abaana 3 oba kaaliko abameka tukeetaaga ku kooti kubanga enkumbi gye yayogera mu kipapula tebagisomyemu badde mpulira bulungi n'olw'ensonga eyo olwaleero ndi musanyufu nnyo nti Haji afunye obwenkanya ku kooti ento kati ku kooti enkulu gugenda kujabagira Haji wuyo bamutwala He's going back to Chigo. He's going back to Kigo. Haji Ali bali mu kumufulumya bamutwala e Chigo. Motoka ya prison yiyo sawa yonna. Haji wuyo bagenda mwesaawo bamutwala olunaku lwa Mande bannange temwerabira omwajjukize munne era buli kimu ekitobe kiri ajali bali Bawe mulengera Haji wuyo bamuyisiza saidi eri abawubiddeko emmotoka yiyo ewerekeddwako abakuumaddembe. Haji wuyo bamuzaayo e Chigo. Haji must shine ayegana mu Haji wuyo motoka ya prison yiyo efulumye Haji awubiddeko ku bantu be. Haji abantu bamusiibulako bamuwubirako bamulaze omukwano ne laavu ey'amaanyi ennyo. Haji superstar serebu n'aba prison kibasusseeko laba okuyaayaana abantu bayaayaana bakwate ku Haji waabwe. Haji bamututte. Aba prison nabo kibasusseeko bagambye Haji superstar serebu bamutumiza pizza. Haji abeera ku ice cream bagamba Haji bamuyisiza bulungi nnyo kati bamutumiza pizza na ice cream yana ebaana mmwe. N'abali mu prison awo nina omugundi gwe njogeddeko naye ngamba ibamu je ku data ya kawunga gy'abadde alya kati asiiba ku pizza ice cream bamuwaayo ku ka coffee kwegamba Haji embeera ebamuyisiza buluko kuba ati kati bamutaddeko abeSFC be bamukuuma oluvannyuma kwekyamutuukako ng'ali ku Nassa Road. Kati Haji superstar naye Haji ate superstar nnyo nga bw'okitegeera kuba security tebamuwadde eno ya bulijjo abamukuuma bambala uniform ya black beeyongedde omuteekako security ey'amaanyi ennyo era n'okumutwala mu kye bayita case treatment. Ali ku case treatment balina omuyisa obulungi bamugye mu kifo gy'abadde asula ne bamuwaayoko ku apartment
kubagenda omukuumira paka omusango guno bwe gugenda okuggwa. Nkoledde bantu. Ndi wano ne siiri. Ate ekivudde mu kooti mu batusindise mu high court nga bwe twaze tukisuubira era batusindise mu high court nga 18 tugenda mu kooti enkulu. Otubagala omanye ogwawa wahaji nze ndi ttiimu bwenkanya bannaaye ddala tufuna obwenkanya musango guno kubanga ekyamazima ddala abasajja batulugunyizibwa ate nze nina abaana abawala n'abalenzi. Olio waliwo abagambye simanyi nayo kintuusaako kale tuzinatuka ku mulenzi kubanga abalenzi mbayina bwe kinatuka ku mwana wange omulenzi omukazi n'amwesibako tiyakwata omwana we nga kumba yina byamubalako mutwalamu. Guno omusango gwa Aji ne Ajat nze wengulabira abatiimu Ajat baagala nnyo okukozesa force ennene okubanga abantu force nga tubagire tebaagala sayidi yaabwe n'okutiisatuuse okutuvuma. Tugenda bavuma tugenda bakolera zilive tugenda bavuma naye mwana omuvuma netaye bwetuka mazima era gasigala mazima era gasigalawo. Ate abantu bangi tukuze bali mu kkomera nga basajja nga tebakwata baana b'abakazi ne batwalibwako ebyobugagga byabwe. Gavumenti yaffe yandibadde efunayo mu ofiisi nayo y'abaana balenzi ate nammwe abaana ab'obulenzi muyige okwekubira enduulu. Waliwo abaana be baasiba yafunyisa omwana abandi olubuto nga tanneetuuka omuvubuka ali mukomera bamusiba oluusi nga n'omukazi ali wabweru omwana gwe yazaala tasina muka gwe baasiba. Ebyo byo mubyogerako ki? Birina okwogerwako nawe. Omwana wo bamusiba yafunyisa omuwala olubuto n'omwana n'azaalwa omuvubuka n'agenda oba gye bamusalira gye bamusibira nga n'omwana omuwala gwe yazaala si wa mwana wo. Nati ofisi ya Balamu. Ya Balamu. Ya Kubawo. Ya Bwana kwa Bulenzi. Kibasuseeko kooti eno tefunanga musango gubafudde bakabinga omusango gwa Aji ne Ajat. Era we twogerera kooti eno eri high ranked. Kooti eno kati bagirakinze mu ggwanga yonna oluvannyuma lw'okostinga omusango gwa Aji ne Ajat okubeera nga kooti eyinza okuba etwala award ya Court of the Year kuba tebafunangako bantu na kamera nga ze bafunye ku musango gwa Aji ne Ajat. Era njogeddekokko n'omu ku balooya n'aŋŋamba Aji bamwebaza nnyo n'Ajat okutunda kooti yaabwe kuba ebadde eyozanga misango gya nkoko naye yawozezzaako ku musango gwa superstar. Aji awere Kambuzeeko wano ku kuki bwakalaba emisango emeka egikuŋŋaanya abantu nga guno. Ajja emisango gibaddewo mingi. Naye ate guno gwasusse. Guno gwasusse jasi gye tubaddengamu emisango emyabega gibadde gya ssente. Gibadde gya ssente. Waliwo n'oguli ku Buganda kooti wakuba abasinga tebannagumanya ogw'omwana eyakuba biliyoni 5. Sanyu mutuyambe naffe be battira abaana naffe mutuggyako ku information yindako kutegeyo ogambe otya mukadde be battira abaana bano abatekisi babadde batuganga kusema amasangibwa nango byasembyeyo okufa omuwala byakasembayo okufa naye tubadde tusaba nammwe mutulwanire ku lutalo luno bannange abantu basooka obannyonnyole kyava kyatandika kiki era kiki ekyo ekintu ofe abaana baffe battirwanga mu tekisi zino ezikeera ku makya ezitwala abantu ku makya kakati n'oyo omwana Sandra ye tekisi yakeeranga ku makya n'agenda n'akola kakati ng'emupiikinga wali kuvala ebiseegi y'ekitende buli lunaku okumala emyezi 3 kati bakkirizisa abawala abo ne babeesiga oluvannyuma lwaki olw'okubatwala ebbanga kati ne babeesiga bwe bamala okubeesiga kati ne babateekamu obwesigwa ne babajjako
owulidde kati naye emyezi egyo gyaba akufuga aba oba oli mu tageti yakuttibwa bakusendasenda nomala okubesiga bulungi nnyo kati bwomala okubesiga ne batandika okukola eyo stage esangibwawa era eri Kitende ku Mwenda bayitawo ku Mwenda Kitende ku Mwenda stage ya Vale bayitawo ku Vale stage yabatemu gwe tulinyira ffenna naye bo ku luguudo luno olw'Entebbe lwonna okuviira ddala katugambe oba Lweza Kawuku Kitende n'endala kubanga era ne banaffe abalala batidde abaana bali Kawuku era mukyala waali wano Amanasale naye nga tusaba aba media okutulwanirira ku nsonga eno kubanga bavuluzevuluza omusango guno bwe kyatutandika musango guno abaana baffe bwe kyabattibwa ne tugamba poliisi okutuyamba omusibe agamba nti abatta abaana bakama baabwe bali bweru naye baganye ffe kyekintu ekituluma weewabo baabakwata baniwagaba bali munda era bwe bali wano olwaleero naye kyetwemulugunya ensi kyetwagala emanye lwaki poliisi n'amateeka kooti baganye okujja abantu abo omusibe ono bayogerako ng'ate be batta abantu ffe tuli bazadde naye tulwanirira n'abaana abalala abawala ab'emyaka okuva ku 18 okutuuka ku myaka 26 ng'ate be battibwa ensi etuyambe abantu abo bakwatibwe kwekusaba kwange kakati ndi wano nekyali wange Divoshi Matovu mumulabye nga bwe tukoledde abantu leero eno ye ttiimu ekolera abantu aha omusajja anyumya ennyumba eyo kalina ya aji omukazi yasoloza sente zonna kubasula ya haji ya mchala haji yazimbawo yazimba eyawansi yasoka okuzimba yakyevu kati bavuga ekyevu namuzimba eyekyevu naye ngekubasula basula wansi ettaka lyagamba nti lirye haji kwe yazimba lyeririwa haji alina kyapa kyabo balina endagala inda kumulirwa nasituka mutebi naye ngenda mule tekeza talinawo kyapa kyawo wasula ettaka lyayo teriri mutebi yalina wadde endagala wadde akano kwabita kalina omubbita awo wali wa mutebi kusokola haji ebye tusanisa okulabako kooti nange nga nesiimye abantu bangi bazze beekulunguludde nga bali ku saidi ya haji ate ku saidi ya Hajati Zuula tulabako bamuswaba nnyo 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 ngolooza ebintu bye birimu amakoona makoona mangi makoona kiba kubanga kati ssaawa zino omulamuzi asomye n'agamba nti haji yakeberebwa omutwe nga mulamu ddala temuli njaga ekikumala okumanya nti munange ebintu by'omukyala birimu katwewunge si byangu oyinza kuwa haji magezi ki oba abasajja abali eyo abayisa abasajja mulekerawo okutagalanga abakyala bali beyalina baali bamala kyakola bubi nnyo gyokoma okugenda ng'onaawuza gye yagwirako onaamutuusizza ku nkato yes musitikinge n'abantu bamwe be muyina bakyala babiri oyina omwamala naye okugenda nga bakebera kati apookya na bisano naye kakati gwenga modern music omuntu w'amaanyi naddala ku TikTok abantu bangi bakufolowinga omukyala ono oyinza muwa magezi ki mu mbeera mwali kubanga kati tumulaba ajjira mu kabangali ya polisi twamulabako ku nasa embeera eyo bunkenke muweereza akayiba ka Yesu beera nange tondekangawo kubanga omuyaga gwo mungi amayengo nga mangi Judith sibwe yakiyimba amayengo nga mangi omutabanga mangi Yesu abeere naye kimbulirira Hajati Zuula onkwata njogera okusinziira nga we batusomedde wano haji nti takozesa njaga era muteteriimu
enkumbi gye yali ateeka ku haji bagisomye kitegeeza yegobeddwa naye mpuliddemu akatanda kaddeeka njagala Hajja Kizuura aleeta akatanda kaddeeka ako ku haikooti owulira ate atukolere demonstration engeri haji gye yakayingiramu n'engeri gye yakagenda nadda ku mwana n'atandika okumulya kamuhiya n'enkaaba gye kaali kakaabamu nti akole ki atukolere demonstration yeyo kyetwagala era takeerabirangayo ng'ennaku z'omwezi 18 ku Mande kubanga kati agenze nga atudde ku muliro omusango gumutuddemu kati adduka muddu byebyo tuyinza kubanga bano bali ku delaying ono bamutwale mu high court ng'abamutuma tebannabakola naye nga njagala okubategeeza bebaza ifu gye bataddemu amaanyi ge bataddemu nebaza Katonda nebaza kalira w'ekitiibwa nebaza abantu bonna nebaza abalamuzi nebaza ne baloya okusokerera ngenda kwebaza baloya ba Haji Ali Muisira wansonga ki atamanyi mateeka tasobola kutegeera kino naye kye bayita okuwa buwe olunaku mu high court oba okutambula obutambuzi si kyangu abamanyi amateeka ekyo mukimanyi bw'oba tolina baloya bali specialist bw'oba balaba nga toli mwerufu osobola okutambula mu kooti ento okumala emyezi 6 oba emyaka 6 nga n'okuwa obuwiddeeti oba okusindika obusindisi mu high court tekisobose awo no ntwala omukisa okwebaza kanso honorable Sereko Muhammad nebaza kanso Bawutu nebaza kanso Nahabwe nebaza kanso Lutalo wa Erigon Company nebaza kanso Kabega bakanso bano betulina b'amaanyi ate nebaza ne kanso honorable Basalu bakanso abo bonna betulina benjogera tekuliko atusawadde 15 wadde 12 njagala kubeera loud and clear nebaza bakanso abo bonna benjogedde b'amaanyi temutera kubala baana ba misango era oba bayimidde mu musango tebabeera mu musango ate baba ne mu musango gya bbeeyi naye tebatusobola wadde sinki 10 oba nusu 5 era nze nabatumasaba ne balaba nga amazima ebintu tebigatta olunaku lwaleero omulamuzi tumwebaza kuba tusinze mu high court ekintu kye tusinga okwetaaga era twebaza owekitiibwa omulamuzi wa kooti okutuba tusindika nyongera okujukisa bannayuganda nti engeri gye tuli ba specialist kye tukola tumanyi tulina experience twali twakola production award tebaita production award tugenda mu high court era mu high court twakola olunaku abatemanyi boogera nnyo naye kyali bwe kiti kola olunaku twagenda mu high court twagenda kuteekayo okusaba bakukkiriza oba okugaana twateekayo empapula zaffe nazikiriza era natugamba nti saidi ye waffe wandika ne saidi ye yewandike era bawandika ate bali mu kuwandika then tugenda kudda nga ennaku z'omwezi 2018 omulamuzi oyo bwe yatuwadde eti abantu Mande nomwenda abali ebweru w'eggwanga abali east and west mujjagu n'omusango gwa nsi gw'abazadde abazaalazi guno omusango gw'abasajja ababbiddwa abaze babbibwa twagala okumalawo ekikolimo kino
ebintu bya expensive ayagala butambuliremu naye ng'ate tamanyi expensive byabo ne basalawo okubba abasajja n'okutulugunya abasajja ekyo ng'okivuddeko tulabyeko abakazi abawasa obwana obuto era tulabayo wana abavubuka balina bagita boy dormitory era nga yagamba nti nze nfumbirwa oba neetunda twagala otutereza ensi yaffe nga tutandikidde ku migi gy'emito nga tumalawo ekyo ekiri mu baana kubira abasajja omulanga okwegendereza ennyo abakazi bawasa omukazi gwe bawasa tewali wadde bafamire amugoberera talina wadde owooluganda amutambulirako bwe weebuuza bamuzaala omu kitegeeza wawasa kala tewategeera tewawasa mwana w'abantu mulekerawo okuwasa kala mulekerawo okuwasa akabina mulekerawo okuwasa abantu abefula nti batuukirivu mulekerawo okuwasa nyansi wasa omuntu ng'omugye mu famire amaka g'omugye mu osobola n'okuddayo wasa omuntu ng'owasa bwongo psychological omuntu ayogera ki entegerayo eri eti naye era agensi obi naye agirabira what first wasiza omukazi alina kusaka kusama kale empatokayo ogimuwadde agitundiddewo sitiro kyagenda mu maaso ogenda nolwekyo kyekiseera buli mukyalo kwekuba mu tooki omukazi gw'olina waka yaani ali kiki gy'oli era akola biki buli musajja w'oli ekintu guno omusango si gwa ali gwammwe abasajja ne bamaama b'abaana abalenzi ekimansa ennaku kimansa mpalo leero lwa ali enkyalo abalina abaana abazadde ffenna sebateekawo eggwanga etuwa tubeera kyankanya ne ali mwana wa mukazi yazaalibwa muntu yazaalibwa mbwa n'olwekyo abagamba nti omwana w'omukazi ne ali mwana wa mukazi n'olwekyo mutusaasi nkubira abazadde mwenna abazadde ku baana abalenzi abaana b'obulenzi kyekiseera mu standing strong tulina okutuusa ekiteeso taffe wa president Museveni inquite for men twagala minisitule y'abasajja twagala n'appointment nagifunye tulina otuuka okuba nga tulaba women MP abasajja tebalina maana MP tulaba ebibiina ebitwala abakyala ebirwanizi by'eddembe abasajja tebalina bibiina birwanirira ddembe kino kigende eri prime minister kigende wa speaker wa parliament kigende eri amasiga amalamuzi gonna kigende eri president w'eggwanga his excellency president of Uganda Yoweri Kaguta Museveni kubanga abasajja emisango giri mu makomera emisango 75 gyonna giri ku kintu kyekimu olwa economy kasatandika gitambulira ku ttaka na lepu abakazi bafuuka problem eri abasajja mubirabyeko bulungi abaana bali ebweru abawangala ebweru bw'eggwanga okola se nosindikira omukazi nodda nga yawasa musajja mulala nodda ne bakutta nodda ne bakwekobanonomadde nga tonna nawe otandikira abaana bawangala ebweru bw'eggwanga n'abali wano kyekimu n'olwekyo ekimansa ennaku kigimansa mpata olowooza nti kino kya ali kyekiseera wemufuna kabira ddala omwana ow'obulenzi wenna wooli kyekiseera webafunya kabirako Museveni omukulembeze w'eggwanga awuliriza era afaayo eri abantu mukwawola sipiika Ntamongo ng'abayisa amateeka bayisa etteeka erironda minisita otwala abasajja offices abasajja mwe baloopa bateekawo ebitongole abasajja nabo bafunira obwenkanya abaana b'abantu bavundira mu makomera abaana b'abantu bali mu makomera nga babawaayiza nti balepinga omukazi gw'oswa naye akuwaayiza ekigambo muwulidde omulamuzi ng'asoma bagambye nti bakebera omusajja talina wadde enjaga omusaayi gwe mulamu talinaamu wadde akantu akamu mwenna mujjukira bulungi omukazi atugamba nti omusajja anywa enjaga ateekayo mijago batugambe bakebera omwana tebalabanga ku nabaana evaayo mwenna mukimanyi nekyasaanula eggwanga ye nabaana emyaka gye nnina nze ndi mukazi mukulu tuzadde n'abaana tubayisa mu bitundu byaffe sebanga ku nabaana sigimanyi nemufa okuleka nga dokita agindaze naye mwenna mujjukira nti ekyasaanula eggwanga lyonna ye nabaana omulamuzi ayogedde ku kigambo nabaana omulamuzi babagambye obujulizi tebunnawe atubabulaba tuli baleeta enkumbi kati oba tulinze akisi oba tulinze kitiyo oba tulinze newirubale negirako fe tulirwadde okusigala ku mazima n'obwenkanya naye nga kyagala kukubira omulanga abasajja bonna mwe muli kamubeeremu abasajja abali mu makomera abasirikale kamubeeremu abasajja abali luddawa zenna mukwano gwange musajja meja mulamba abeera wa Jerusalem Sale sigenda mwogera linnya omukazi yamugjako ennyumba n'amugoba mu nyumba ye omukazi bamutadde okasi yamubbako ennyumba omusajja n'agenda psychological n'agenda mu deep
yali agenda kufa Meja Mulambo mukazi mujjako ennyumba yaawo n'abantu amukiza balaba ku munyumba n'awasiza makafukana n'ensola tu mwe abasajja batokyalinga talina gyaloopa n'abasirikale banyigirizibwa era batutuukirira batugamba tuli bubi abakazi batukuba abasajja bakubira ddala abakazi bakubira ddala kati abasajja omwana we minisita Mulamba w'Emmengo omukazi amukuba emisana n'ekiro kibooko tewali amulwanira ayagala mubbako bintu n'olwekyo kyekiseera okufuna kaabirako kaaba twetaaga ekintu kimu inquite from me tukubira President Museveni Mulanga tukubira Prime Minister Mulanga tukubira Speaker Parliament Omulanga kyekiseera muteekawo ekibiina ekirwanirira abasajja kyekiseera muteekawo office abasajja gye baloopa mulekerawo ogamba nti genda natugimanyi nti y'abaana era ye Balaam Guardian Angel w'abaana Balaam tasobola kuva mu mwana oba mukyamu oba mutuufu ye alina kubeera na mwana because ye Guardian Angel w'omwana era mumanyi nti genda baloopamu ki baana abakazi twetaaga minisitule y'abasajja twetaaga ekibiina ekitwala abasajja ebibiina bingi nnyo wano muzayi byasobola okutondawo ate twetaaga ekibiina nga kiri mu nsi yonna si Uganda yokka abantu abanyigirizibwa bangi abantu abatokyalingiwa bangi nebaza balooya nebaza abalamuzi nkubira bannayuganda mwenna Mulanga nebaza bannamawulire mwenna bayoutubers mwenna sirabangako mu kintu kitugatta wamu n'abantu nga musango guno negwitugatta n'ababiina ba Nuupu nebatugatta n'aba-FDC aba-DP n'aba NRM tuyimidde ku kintu kyekimu kitegeeza n'abatagala bibiina abakozi abaki ffenna tuli ku kintu kyekimu erawo n'omukulembeze w'eggwanga aba alaba nti bannanga amazima gali bwe kati olowooza abo bonna baabaguze abo bonna baabatumye which is bako according to statement omukyala zakola according to omulamuzi byabadde asoma kati right now tebikontana nebyayogerwa byonna batugambye omwana bamuyita ku ssomero buyisi batugambye nti omwana bamabakako mu gwokutaano ripooti wesomye mu mwezi gwokutaano aji yali ggulu ripooti weziri esiti weziri passport ye weri teyali mu ggwanga ajja tojjatuwa omuntu honorable mbaka wa parliament alina ensonga ez'eggwanga zagenzeeko ali bweru w'eggwanga era yatugamba era nakyogerako awo emabega naye bakanso bonna bwe tulina bamaanyi kanso bawutu abaddewo oyo mumumanyi oba oyagala muwogerako mulowoozaako kanso kabega abaddewo bakazi batuna tusibakwogera nahabo erikon campus betuna bonna sibakwogera naye nga nakoze omwezi kuna bonna bakanso bonna bagenda kubeerawo mande mande tugenda okuwulira batuwewa bbeera oba tetugiweewa naye kyensaba alla ow'ekitiibwa yesu kristo gwensinza tugenda kufuna bbeera nakoze Mama Fina mama wange sente azimpanga nezisinga yangude dati kati ngende bwenu mulemusinga aji afuna bbeera angambe nonya abantu basatu abadde ku musango gwa aji bune banondini nteke bagendeke bwenu bamugule kana olwekyo ekyesente si kyesizibu kyaffe nze nina abantu bangi abagala aji ali waliwo omuwala mutananono abeera Isirairi yeyamye okuweerera abaana bonna yagamba ekyetakisa nawe babbeero ya sente mwekali bwenu era ye alindako gakimu tibagala sente ffe abantu abagala ali nebaza bamasheeka bonna bamufuti bonna abasajja bonna abanene mu gavumenti kati kankyogere buli gwomanyi omunene mu ggwanga buli gwomanyi omumanyi mu ggwanga aline aji kuba alaba omusango gulimu ebituli bingi buli musajja gwomanyi n'abakyala webuuza bano abakyala bandibadde bayimira ne aji olwaba tebalina baana bana bakazi naawe iwe mumanyi oza tomanyi mwana bwaluma wandibadde bayimira ne aji naye okuwaayiza bayibuli egamba nti olulimi lw'omulimba telulera bamukisa akolimiddwa yayitwako obulimba bayibuli egamba nti omubi adduka nga tewali amugoba bano basilivia autospare basinja amaduka gaabwe yalinnya ennyonyi n'akomawo wa aji olowooza naye tumusasudde kwegamba nti abantu bonna batulidde musango guno mama Fiina sente azimpanga nakati ampadde ez'okulya ulira oyo mama wange era alibeera mukwade mumwerijjirako bana bamwerijjirako abasamira empewo ezitaanuka abaava mu bizigo ntate musamira lubaala taliyo abatunda ebyogo ebitaliyo mugende mama Fiina bawongerere mwerijjalijja kati muze mbayimbi muze luddawo emyaka gyamwe mugiwa ekitiibwa ekyesande mama Fiina akimala yakimala alla yamukwasa sente waliwo abantu abatayajawo sente n'obugagga byanjawulo mama Fiina abina bibiri atabikumidde ebbanga okuuma sente n'obugagga noba ng'okyabirina
oyo muntu omusanga nga muwa ekitiko tomumanyiranga byanjawulo mumukwata emitwalo 2 n'okwedda afuna miliyoni 10 n'oyasale wamma bayongera okuyingira wano madde nyina gwe nnonya ogamba otasikembise amanya era haji tugenda kuyimirira mbadde wala obadde wa modo kati timu aji tewagiri kwa kati ogirabye timu haji kale kati engeri gemuliko babadde bakyaliko badde bakyandi batuyingiridde abagagga abaliko omugagga ali wagenda omugagga wa Spectra Saloon and Spa tutudde no omugagga atulabe bulungi bannange tudde wano Mukasa ku 0759529778 muteekeeko bagenda teekako bagenda teekako ngenda kukuwa watu akoze ffenna kandabaawo bagagga kyabaliko aliyamu musajja wange kireke ntalinaamu abalala baliwo aba Silver Star Events Spectra Saloon and Spa Kivoshikamu ayimareyo bambi Saraki kiwaawo mutoro mutoro ayina ekisa agenda kumpasa kandabe nalongo kitone tazze nalongo kitone azze namubalaze bannaye agenze mangu abaddewo nalongo kitone namubalaze onagaye divorce olinga amatako nga kirungi ekyo nga kirungi bamikwano thank you bro nze ate bwonvuma ate amaanyi wengajja nekitegeera sayimuka wala atankubira akugamba ki kandabe wano gundi yangulidde ku data sengasidi kandabe abakyaliko Tifa Kankwini aliwa Namukwaya Diana Uganda ni Beya Jackie Kereni Jackie O Lini Jackie O aliwa bannawe Jackie alabika kati yebase Ngambe mbolinga buledi ninga kyakulya jango ndye waliwo anvumye walibadde njagala njogera akavuma akalala nga kaluma waliwo akuvumye muvume nawe muvume oh sweet dish thank you spinning media ogamba otya ankunda ogamba otya bannaye ankunda I love you wagala kulaba ankunda I love you kandabaawo point media aliwa Gishu wife zijja kusimu kinjala kulanga zigwako settings 0759529778 settings teka kusimu ki kansome 0759529778 spinning media batematema waka tuweyoko spinning media inamu musajja wange spinning media lwaki tomuleka ye namba Sonic Media webale nnyo Jolly naye Jolly ndiri adde ku ssente zo kumanda ate tugenda baweereza ekisingawo ne bafande webali wano eno lwakuba tebaagala nnyo tunula mu kamera aleka twetunuzeemu mulabe ffe bafande webali batukuumye Kibosho fanana haja thank you jingo bambi waliwo chief atukoze ddala bulungi nnyo musajja oyo atukoze bulungi nnyo singa gwe tusanga neri kwa ikooti atukoze buli lwe tujja wano abadde atuyisa bulungi nnyo naye nga bannange bannaye muteekeko ssente sister wo muleke twagala ssente senga asidi thank you so much what is my Louis light oli agamba asitaka fululaka asitaka fululaka kana tafutahi awaye divorce fashira gambo cha fashira tugenda mungereza munnange mu gokubiri tulina endongo ya Mr. Semakula ne Rema na makula
featuring Vairota the youngest dopest ate no wiki ebadde gundi ya birthday ya Papa Misaki yabadde okosajjo kalina busindirayo bamikwano kati munzikiriza ndeke kufuna kyakulya muteekeko bannange ndabyeko awo omugagga wange atunga Jibuke Fashions teekako Jibuke tetulina buli send the number 0759 0759 52 97 78 gospel guru ogamba otya jiddemu aliyo alima 0759 52 97 78 bueno anti kati kozijja terimu desho nakunziba soma mpola 0759 52 97 78 nene tusome mpola ne mutatuwa bannange ereta Kalisa Derrick abaana bano bamanyi what's the number for sokubireke nzoyizo bamuzoyizo mozi nzoyo gira olindako eno live giveeko si abanaku gireke mukwano sawa ya kulembe gireke lindako MC Mayor bwe banakola live ojja genda okwo live z'abaavu oteese eno y'abagagga wano tetuli mu kuteesa abagagga era bakimanyi ku 0759 52 and cakes wanzijukiza omusajja wange aliwa yenna omusawo omuganda nga buli dakiika eyita enamba yange yeri wansaawo kakati akataba kuba ofuna eddagala eryo ng'omaze oddikamula kaka enamba yange eri wansaawo bw'okamula eddagala eryo amazzi agavaamu enamba eri wansi kati amazzi bw'omala ogakamula bw'oba onaatera enamba yange yeri wansaawo kakati nywako ebipimo bya mirundi enamba yange eri wansaawo bw'oba onywedde tonywa nnyo kumalayo ziyinza okuleetera enamba yange yeri wansaawo bw'oba ogenda kwetegereza ng'okyalina kye weetegereza abaganda bakola ebintu bino enamba yange ng'omuwadde platform abaaka atandika banaye babeera baseeka assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh enamba yange nga tunatandika eri wansaawo kakati nga tugira enamba yeyo kati banaye twongera obategeeza nti nga tunakulayikinga enamba yaffe yeyo bw'oba otapinga screen ogira olindako lineti enamba yeyo naye temuveemu yadde ekikumi basajja naye nga temuteekako sente zigenda ku simu kideki ogenda kunziba bwe basina bakyusiza balaga kuba kuumaddembe enamba yange yeyo wansaawo abagala okulaba kuhaji nga afumayo waggulu wali enamba yaffe togamba namba yaffe tuli babiri ssebo oli omu enamba yaffe yeyo abagala okubalaga kuba kuumaddembe nga basimbula baddayo enamba yaffe yeyo bwe muba mwagala okugamba okubalaga engeri aji gyatambudde ebigere ebisigadde enamba yeyo eri wansaawo omunaku akima kiwaneeno tumugambyeko nti twagala abanaku temukomentinga muyina entondo muvuma omunaku tonyiiga eno live y'abagagga era olabye bali netibazze bebagagga enamba yaffe yeyo wabuzeyo yadde agamba nti kangibiipingeko naye nga temubiipinga wadde mutuwe banange tetulina budde ate ojja tuva mu mbeera bwendeeta keesi y'abantu okubeera abakodo ku social media bagikkiriza njagala leeta keesi abantu basusa somuwabira n'omwegayirira nga takuwa omuntu takuwadde neweegayirira omuntu n'atakuwa tugenda vaawo magagga kwagalana anize nga sijjukira kusanyuka TV kungulira amafuta sanyuka TV nabo yagula ddi amafuta ga Subaru kale lineti priceless mukasa Council Duke mwebale nnyo mwebalire ddala bannaaye
Jenny Bulya, Kankwini Tifa, abagagga bange muliridda wali. Lindako Diboshi ayina ekisiraani bambi nani baba ngolabye. Kati kanveyo ndaba nakuwanza w'ekisiraani munnange. Genda. Munaize ntonze nina nyinyi tosanga ni ekisiraani. Salima. Kijewo gwachogedde mbu I have a siraani. Ekisiraani muzungu Emrema. Bad luck. So you mean I have a bad luck? Bad luck. Bad luck. The Crown Queen, God is favorite. Kale. Nendoza tubaveko tebatu enamba yeyo asi yeyo komanina gwe kivubuka gwe enamba si kamalo kimyotinga kino oli kibbi oyagala kuba sente zaffe kirabo obuyayi mulabe abantu nga babbi kan commuting mulabo obuyayi ayagala kuba sente zaffe enamba yeyo gyempiniize eyo ayagala kuba sente mulabe omulabi omubbi tugende abadde ayagala kubba sente zange Crown Queen omulabi abadde ayagala kubba sente zange naye mpulira leero mbadde mwoyo ogugulirayokko abakulu ebyokunywa naye kale bamikwano tukyaliwo waneeno ekintu kyagenda mu maaso tukyalinda MC Mayor aveeyo okumanya aja ayina amaanyi be balese bonna tetubafuddeeko bambi basajja battu babatutte bagenda eri kuwoza tetwabavuddeko dda baana mmwe teri agenda basonyiwa omukyalo ono modo music osanga omulaba yayambadde dda men right abasajja nabo bakola ki justice for men kakati omukyalo ono yasoka natuyisamu eggaali muhaji naffe netumuyisamu eggaali tumusabika era olwaleero alayidde taliddamu kulinnya sayidi eri oze ku sayidi yani yahaji ekyo kiwedde ati soko tuwe ensonga lwaki wogera ti muhaji oba haji ayinza oba nga yalya yalya teyalya osinza okutegama teyalya kubanga bwebatugamba omuntu munnanga anyonja enjagala tugirabyeko terimu omwenge tetugusanzeemu oyagala kubba sente zange oyagala kubba sente nkulaba kan commuting birimu kamunguluze oyagala kubba sente temukkiriza abantu baagala kubba sente zange Emily Smith kati katuveewo tusimbule katuveewo tusimbule mugagga munnange agenda kuntwalako temuvaako nkyali ku live nammwe lekako live mbalage n'emmotoka tebammanyiira mwava abeera n'emmotoka ku kooti naye maami tupange bulungi ebintu ebimu standi muziteeke mu buutu waliwo eziri mu maaso waliwo eziri nkezo standi obalaga nti emmotoka kakati naye muyite eri yite eri bwoti mutule mangu mmotoka yange bannaye tugende tule mumangu mu mmotoka ya Dibosh amateeka agafuga okuseesa emmotoka kateekako esi
ate muli SC tebatuuse wali bya SC lowooza mukiraba wakatuuka mu motoka olabye effuga bbiri etulina bannange emotoka tunuze emotoka yange kati wadde atututteko emotoka yange tetuganye wadde emotoka yange tetuganye tunuze nange temwenyenyanyenya mu motoka yange bannange yino girabe eriko ebyamaje tebagiyimiriza emmotoka yiyo balage booti ebyamaje emmotoka yiyo naye nessimu yange bana mugambe eti emotoka yange mwena bali emmotoka yiyo naye essimu yange ngonosesendabirwamu sokunsabe excuse me twagala SC emmotoka yange essimu yiyo nindako wangi ekakati bamikwano tuvuddeyo ku kooti tudda waka mutaddeko sente 0759 emmotoka tenywa amazzi detective wankoze otya emmotoka ya divorce tenywa amazzi tusimbudde bagagga kwagalana abanaku kuyombagana mwebale nnyo okuwagira the morning face off mugiwagidde nnyo mujagadde detective nkusomere ku namba 0759529778 munda z'omukwano bamikwano amateeka agafuga emmotoka eno emmotoka yiyo kusimbula genda wala temuliraliramu byakulya kale emmotoka yiyo kwebali amateeka agasookera ddala gafuga emmotoka ya divorce essimu yange kyekiri ku front page aye maama ng'ayina ennyindo y'emmengo temuvaako Amba. Oh, I love you Amba. Ketete emmotoka ya divorce bonna basimbule naye eno lwe kena simbula emmotoka ya divorce kati tugenze ku venue eddako omugagga Sopio siina data did you ignore me today? Yes. Nedda sebo sobola ku ignore linga wedda nkunoonyo wedda oliridda wa Sopio wedda oliridda wa gye bayita Subaru temuvaako ngenda balambuzaako ekibuga kiraba What is going on? What is going on? Sopio nakagifuna enamba ngenda gikusindikira omanyi wangana okubeera n'abanaku kati sira lwaki ntereka enamba z'abanaku naye era nabadde musobola oyo musobola kati wulira guno ogwana mbodde shisho midde giyaliiva oba gwabaaki
kati nkulaga giya livo ginoonyeeko ki baagala kulaba yamanyi motoka yange tebagibuuzabuuzaako bintu omunaku tobuuza motoka ki gye tuvuga mwagala live yange bagibulookinge omunaku talina nikaku kyokubuuza live omunaku tobuuzanga motoka gye mutambuliddemu awaka wamapaasi muyitewo byamaani ng'olina ekiwala ekirungi kikazi kyo kati tugenda ku front page. She muted me because I was on ads. Waliyo ki? Amanyi nga mangi. Jennifer. Kati tuyitewa. Kale. Bana kati afe okoze otya. Alikuwa nazala. Checheli ku front page. Front page ngenda kinesa mukaga. Kwe file ku. Baina yo abayimba kino bila wa weekend ye. Osco tuwe tumaliriza bangande kubire kodi side wa. Tasha tebanna commuting owayiriza abantu ne bakommutinga n'okomentinga. Leero ngenda balambuzaako mulungu. Sponsored by Divorce Matovu. Sa Divorce. Tugenda. Sawa just nefe tugenda mulungu. Tugenda mulungu ate nga tuli ku live tetugenda vaako. Let the poor die. The poor is going to die. Liam. Naye kyananga kyamaanyi ki kiriwa ekyo kibadde ku boda kiri kye wawadde okuyita ati bibyo nagambye omusajja ine ekiwala yimirire omwana ave ku boda tugende mu Subaru leero lwakusatu tugende mulungu tujja sibudde bwakakya ne tugenda mulungu kulya akapeero kyagati bagambye ogera tukimako nga naye ogenda tukima bagenda tusula olaba ne mulungu wale motoka etujjeyo ne bwe bajja mu kyalo kati bagenda tukusange mulungu awo bwotujja morning Martha oyo nkyamuliko oyo ngenda mufiirako teboyina okumanya naffe batututteko buleesi kubanga Liam ogamba otya Liam speech some Luswahili simanyi Luswahili wewe taka mfuli yako bangambye njogera Luswahili awo ng'ategeeza mwagala nnyo alangira wewe taka wati mafuli yako naye bannaye amungambye njogera Oluswahili kati ndwogedde mwenna mwemu yajagera vaayo ajja tizula osobola muli amukuwe ayinza okufuna ne microphone ye yassa naye kyajja tizula kirabika kyajja tizula kirabika kiwuma yabakulembera kambalageko ko Kampala bwefaanana ngenda balambuza leero mulungu Saimo mulaba ate temuvaako anti omulenzi mugambye nze nvuddewo mugambye nyinza obutafuna budde naye mugamba akubireko olwedde bwevuddewo kati kanakavaawo kati oba nkuwa enamba ye live bajja jijjako mugende musubwe gundi musubwe the morning face off enkya ate nga mbaleetedde bingi leesi tulage ku kkubo maama ekkubo bali bulookingisa ekkubo bajja bulookinga gundi yaffe presidential advisor ayagala kugamba ki abantu alina kyayagala okuwa
George Butler tumina musimeme zenjawulo kulimbagita tomorrow never dies bahulya mwezi amani yagenda musango azanyanga mise nende mulungu ko tugenda naye amafuta gatuusa batunasikira ku bypass tujasikira ku kkubo naye wano ndowooza abakumpi kudda wali mulungu nnyo mwete muvaako ate mutapinge screen radio yo please radio yange atobeera na lugezigezi nnyo ani aleese olugezigezi ku live yaffe Mudra de Vairo gambo cha Mudra ko Mudra lwaki mbona gamba anoonyezera no ku live oli ku live yo mpozi ngenda kusoma comment wano nga nvuga kale tugenda soma buli comment ya muntu kati nsoma buli comment ya muntu oyongere bajjukiza nti emmotoka yani emmotoka yo emmotoka ya divorce esimu yange esimu yange emmotoka yaabwe where are you going ngenda mulungu Nsima ngenda mulungu omugagga bwavaamu ng'omutambulizaako kamera omugagga bwavaako ng'omutambulizaako kamera obuuze ku genero wuuyo ssebo tuva mu kooti amaanyi ge tulina wano ogamanyi twebaza katonda alhamdulillah baba yokina lamusi atusinza mu haikota tukisinga okwetaaga kuba twali twakikola gafero twali specialist twali twakikola ddala tukusaba tukola kye bayita production warrant kubanga eno kooti tulina okugobera procedures za kooti wesigedde zirina okusigala nga limu naye nga kooti etuteweresa ogwo omusango wabula ojja bagukusomera abantu abasinga bamala mu kooti emyezi 6 oba emyaka 6 naye nga tesiyegenda okukozesa so twebaza katonda tubende wakisa natusinzige tusinga okwagala era olunaku lwa mande tugenda kubeera mu high court ate twebaza katonda tina omulamuzi wa high court wetwatwalayo production warrant yatuwa essubi ery'okuwulira kubanga okuteekayo obutesi n'okuwa obuwiddeeti ate si kyangu naye n'okuwa obuwiddeeti kubeera mukisa so nolwekyo nti Allah w'ekitiibwa Saidi aya aji katonda akyali wamu naye ekirala nti obujulizi obuleetedde oba obwogeddwako bonna olaba nga tebukwatagana akordingire ku mukazi byayogera oba byabadde ajjayogera kubanga batugambye nti omwana bayita muyite ku ssomero n'ayogera ate omwana twalabako ng'omwana yeeyogerera bagamba nti nedda nze tebantaka teyambeesa ekirala bagambye nti bwe bakebera fayiro bwe bakebera lipooti basomyawo nga balaga nti lipooti omwana yali yakozesebwa omwezi gwa kutaano omwezi gwokutaano aji kiraga lisigze ne tiketi ze zonna yali jubba eyali South Sudan gyawanga oba yakomamu wano mu Uganda mu mwezi gwa mukaaga so byonna olaba nti 95% tukyali waggulu tukyali dinza so nno n'olwekyo gwalaba beerako tubeere ng'olaba kyatwesabire njagala okubira abasajja omulanga buli musajja alina omukazi tandikako ekyego guno musango si gwa aji naffe abagulimu temuga nti tuli nnyo aji tulina abaana ab'obulenzi bagenda okukola bino nkya tulina baganda baffe abalenzi bagenda okukola bino gwe omuntu atatambula tomanyi lwaki figa ali musango gwe nabyo nabadde ebizira abantu 75 ku 100 baliko rep nga bagala batwalako ttaka lyabwe bali ku rep nga babatwalako bibanja byabwe babawaniriza abannabyabufuzi bemumanyi bemwalimu nabo bonna balina positioni nga balina mukumanyi bali mu makomera lwa positioni ze baali bayingiddemu lwabyabufuzi nolwekyo munnauganda ndaba bw'oba olina omwana omulenzi olina muganda w'omulenzi kino kikakatako okusetinga ki okusetinga trend abasajjazi balekerawo
okusiba n'okuwaayiriza kubanga enkonomi bwetabuka abakyala begomba ebintu bingi nnyo begomba ebyebbeeyi begomba okubeera abakabi balina abantu bebaagala okuinspiralinga okwafaanana Michael laba omusajja oyo afaane Michael yoyo kano laba oyo omusajja oyo yoyo anoonya aliwa yoyo ali ku piki so n'olwekyo mu byonna twaga tusettinga train abantu babeerekerawo okutwala abaami n'abasajja mu bakale nabo baana b'abantu baazaalibwa bantu omusajja atali ku bwangu wegendeza omukazi gw'owasa oba toli ku bwangu nyo tokkiza mukazi kuiraga anda bwe yewaka kubanga omukazi ye muntu omuzibu ennyo ng'ogyeko maama wo abakazi sitaani tandika okwegendereza omukazi gwena mulekerawo okuwasa obubina ne kala mulekerawo okuwasa make-up kuwasa mind wasa mukwano gwo wasa omuntu akutegeera wasa omuntu akurespectinga wasa omuntu anakulumirwa wasa omukazi gwosobola okuteeseganya naye wasa omukazi gwogamba ekigambo n'akuwulira abantu baagala ssente bannange ssente erina weekoma naye abamu tebamanyi nti ekoma obukaga n'essente byanjawulo abantu abosanga abantu abakuminga mamafina bana banga tebya bikumi mu respecting abantu bangi babbye abantu naye ssente ezo tebaziina so n'olwekyo twegendereze nnyo bye tukola wawasawasanga maze kwegendereza kweteweewuunya omukazi talina badde kuba famire yamukoberera even nnyina mutemukyewuunya wawasaki wawata jinni wawasa lubaale tugende oli omusajja omulabi kale byebyo ebigambo bya genero mubiwulidde bulungi nnyo kati katusimbule emmotoka yaabwe etuli wana eno Kajjansi kansooke mbalage ku Kajjansi bwefaanana ku Ntebe Road ndowooza mulaba Kajjansi bwefaanana nga bwolaba ono ye Kajjansi byebizimbe awo ebirimu e Kajjansi akanyonyi mukalabye akanyonyi mukalabye